again to be your hydration partner for this marathon. You will all agree with me, ladies and gentlemen, that hydration is very critical. I want to call upon all of you guys, let's participate in this to build our generation, you know. I have us. Peter bonna mwenna Uganda yenna gye muli okujja okutwegatako. Emisinde gino tulinamu kilometers ez'enjawulo. Tudduka kilomita 10 abasinga ezo bazitambula. Tulina kilometers 21 ne 42. Twatandika marathon eno emyaka 5 egiyise. Kakati twatandika 2015. So tuzze tudduka kuva 2015. This is actually our 5th year. Guno mwaka gwaffe ogwokutaano. Okwewandiisa mwewandisiza ku maduuka gaffe Seeru gonna agali e Mbarara, e Masaka ne Kampala. Okwewandiisa kuba kwa mutwalo gwokka. Wewewandiisa tukuwa vest, which is the running vest, ne tukuwa ne race number. So tukubiriza mmwe mwenna gye muli okujja mwewandiise mutwegatteko ku olwo tunyumirwe ffenna. Tunyumirwe tudduke ate tuyambe ebyemisomo kuba tuyambe ebyenjigiriza kuba guno mwaka tudduka byanjigiriza. So nkubiriza mmwe mwenna abalumirirwa ebyenjigiriza bya Uganda mujje mwewandiise mutwegatteko tudduke tuyambe amasomero agali e Masaka nago gakulaakulane abaana batandika okuyita babeerenga abalala. Abaana bangi mu byalo bava mu masomero olw'ensonga mbu bwe batuuka mu period zaabwe baba tebalina pads. So social ekola pads ezo nezigabira abaana abali mu masomero abatasobola kweyamba oba batasobola zigula ne basigala mu masomero. So ne guno omwaka engeri gye tuddukira education batwegaseeko kuba omulamwa gwaffe gwa education and twagala abaana abawala basigale mu masomero. So ne guno omwaka bagenda kutwegattako omwaka mulamba actually bagenda kukola n'amasomero gennyini ge tugenda okuyamba guno omwaka bagabenga pads ku baana abawala banaaba bagenze mu period zaabwe basigale mu masomero. Emisinde gigenda tutandika ssaawa emu ku makya giri ku Liberation Grounds e Katwe, Liberation Grounds Katwe, Masaka, nga lumu ogw'omukaaga guno omwaka gwennyini gwe tulimu. Tusuubira abaddusi abasukka mu 1500 okuva wano mu Uganda, then tulina n'abaddusi abalala abava ebweru abasukka mu 200. Already bo abagenda tutuuka kweno weekend enkya bagenda tutuuka nkya mu Uganda bagenda kubeera naffe week number. So mbayita mwenna mujje mutwegatteko. Of your #1 pure natural mineral